Abavuzi ba Subaru. Tuli wano ne Ron Martin official. Abamu ku internet okwo mumuyita musayi gwa Chosen Becky. Wagwa Chosen Becky wagwa. Naye wagwa. Watu yagala ngwewo. Wola bekitangala Kikuluma. Bulijjo ngwawo kikuluma. Waliwo abaana abagambye. Imbu waliwo abasuubiza principal. Waligwa we baligwa. Waligwa we baligwa. Naye we yagudde bavuddewo. Kade tebaliwo. Kale principal n'agamba abalya mmere babi bakusuubizanga nti woligwa we tuligwa. We yagudde tebabaddewo. Naye nga tubaaniriza tuzze era tube nga tubaako bye twogerako ebitali bya bulijjo. Njagala bategeeza mugende ku Brina Shoes awe Bukoto ayina engatto zonna mugendewo musobole okumuwagira ate asobole okubeera ng'abaweereza ebintu ebirungi abawa ebintu ebiri classe ate nekirala bagamba alongoose engatto weba engatto yaggubako yaddugala tokyasobola jooza bulungi gimutwalira ajooze. Ali ku 0759 64 98 36 ya Brina Shoes Bukoto. Ya. Ron Mark ugamba oti tweyagala nno. Oli bulungi. Mu byokusaaga ne tweyagala. Mugaba mutya mmwe? Alhamdulillah tubadde tukyali bulungi okujjako nga tulaba Nabbosa yatulimu awo. Roscovia Mukisa Nabbosa ow'Emityana Woman MP yatuliko baba abaana tebamukola ku internet left right. Baviki abo ebasinza osanyuka bali essanyu libatta ate lwaki anti kati bagambwe balabanga bakuba Nabbosa l'essanyu lyabwe. Nabbosa wiiki eno yonna ndowooza tuyinza okugamba iye omuliro aguulidde. Ne twagala okutegeeza Nabbosa oba otulaba nti ebyo bye bategeeza nti welcome to politics, welcome to the real games of politics. Bwezo bwe zibeera. Lwaki gamba nti tuwerokaminga Nabbosa mu byobufuzi nti enkuba gye bali mu kuba Nabbosa bwe bakubuuza kye yakoze n'okwata kye yakoze n'okiteeka wano n'oteeka n'enkuba gye bamukuba n'oliteeka wano olaba nti amaanyi agali mu mukuba maanyi yizo gwe wayesemu yakoze kive kyekyo ekimukubye mutuusa ku ekyo. Kyokka bw'omala n'olaba ekyo yakoze otuuka n'ogamba kino kyekikubiza Nabbosa okutuusa wano. Otegeera kye gamba nti Nabbosa asobola okuba nga oyizo ga nti yayokezza naye okwokya kwa Nabbosa kwe yayokeza tekwenkanankana na nkuba gye bamukuba enkuba esusse. Ekisooka nze bigaba byayogera nsobola okugamba nti byali si bituufu naye so bimunenyeza nnyo nga basinga we bakola. Yentegeerayo lwaki Parliament annagiyingira awulira mpulire ndi ngenda mu Parliament annagiyingira tamanyi na biriyo bw'abaako kyayogera ku Parliament nga si kituufu ekiriyo nga si kituufu bakyalowooza kyejinga tekiriyo tuyinza okugamba awo lowoozezza obi naye tetugenda kukunenya nnyo because togendangayo. Kati akubamu akafaananyi senga statement eyo yakolebwa omuntu nga abadde mu Parliament najja natuwa statement bwetu n'atugamba ebyakakiiko ka entertainment nga tekali nayo okitegeera oba ate Nabbosa naye asobola okwewozaako n'akugamba ffe tulina enteekateeka y'okukateekawo n'ebirala. So sagala kwoleza Nabbosa agamba nti byeyayogedde bituufu naye enkuba gye bamukuba esusse. Ndabyeko omusajja Muhammad Nsereko akoze show namba ku TV show neggwa ya 1 hour plus yonna ng'ali mu kukuba Nabbosa mbaddeko ng'angiraba bwenti show namba ng'ali ku Nabbosa tayiri mulala. Kati neweebuuza Muhammad Nsereko ku maanyi ge ku level ye obudde bwonna n'abo tasobola kukwata Nabbosa n'amuwa bonna budde. Waliwo aba political figures abalala balina okuwa ku budde naddala abasaana tayimu ye. Boyizo gamba nti Muhammad Nsereko ku kitiibwa kyo tosobola kumala show namba ng'oli ku Nabbosa. Who is Nabbosa to you? Who is Nabbosa in this politics owa Uganda? Ate takuba Nabbosa adde alina gwakuba naye ng'ayitira eno ekyakikoze nkirabye naye ate si wakinjogedde bwendo si ye yekka akikoze. Waliwo abalala bazze ku TV ne ku radio nga bajja bakuba Nabbosa show namba Semujunganda n'abalala naye nasuze ngamba naye ki ekigenda mu maaso
alwakuba nti ye Muhammad Nsereka akijjeeyo nti atuuse n'ava ku Nabbosa kati ng'alaga tageti si yakuba Nabbosa ng'akuba Kyagulanyi ayagala kuba Kyagulanyi beya nnaku era ng'ateeka wano Nabbosa ekikonde n'akiyise no n'akuba Kyagulanyi n'ateeka wano Nabbosa n'ayise no n'akuba Kyagulanyi lwakuba nti bebadde akuba Kyagulanyi nga tebikwatagana. Omanyi lwaki? Abantu bonna abatulaba nga mwagala kukozesa Nabbosa okuba Kyagulanyi twagala bategeeza nga bw'agenze n'agamba mbw'ogamba otaseggona omumye kadde ogenda mu Parliament ate n'ogamba Nabbosa agende biki by'ateese ebyo. Bobi Wine y'omu oba NUPM ewadde Nabbosa n'egoba Sseggona y'emu yeerese abantu nga ba ono w'Ekawempe Gonde Bashiri Nalukoola gwe temujja kyogerako nti NUP erese Nabbosa ate y'emu yeeta ne bannalukoola. Okitegeera bw'ogamba nti bagobye Sseggona yes Sseggona agenze naye gwe lwaki toyogera ku balala abe baleese nga bannalukoola bo basiru bo si ba intellectuals bo tebabawadde kaadi George Musimbo si bagezi. Otegera kyegamba ndi fine nga twogera ku bano nene bano tuboogereko ena n'abamujamala pya gereese ng'ate gasoona bulungi replacinga bali bemwogerako abagenze. Otegera kyegamba nti sirabawo nsonga enevumya NUP ku Nabbosa olw'okuwa Nabbosa kaadi ne bammagundi bonna babawadde ne bannalukoola ba intellectuals babawadde ne bannabbosa bannabitone nabo babawadde okusinziira wawoogwa naki kye bakwetaaza. Otegera kyegamba nze naye wano twakola sho naawe negwawe mbanzaaga bakaadi Mityana osobola jjejjeza baana olwo Joyce baagala wano waliwo Nabbosa nga nze wa NUP agigaba njiwa Nabbosa olwa beauty era nkiddamu njiwa Nabbosa paka ne kakati nkiddamu. Lwaki gwosobola okukwata kaadi muliwe NUP n'ogiddiza Nabbosa ku bintu by'abakoze manya n'ogiddiza baagala ku bintu by'abakoze nga pate nagamba wano yabadde asinga eggume y'omu ku badde bavuganya ku kyeggume n'emputtu mu kibiina tubawutuze kisanja kati gwoyoba ogeramu wa kaadi egimuwa ku ki kitegeeza nti at the end of the day omukisa ngamba kangwono omwana ate njogerera wano bassebo ne bannyabo Nabbosa agenda bakuba akalulu palamenti oba togijunguludde nnyo bw'otyo njogeredde wa Nabbosa agenda bakuba akalulu. Omuntu yekka asobola okubeerawo nga challenge eri Nabbosa n'abakooba akyaba challenge mu mbeera bweti NRM emanyi okweyisa omukisa guno akalulu n'ekabba nga tewali akompuleyininga. Okitegedde kyegamba nti basobola okukwata ne babba akalulu naye nga teri akompuleyininga balabika nno baamuwadde nno munnange balabika baamuwadde nga bakozeewo benefits of doubt kasaba bamala ogiteekawo bwe bati ne bagamba baithe Nabbosa tumukube wano wali tutuuke tukabbe ne bamala ne bagamba n'abakooba akawangu wadde baba tebakamuwadde reverse psychology akalulu ne bakwata ne bakawaani ne bakawagondi n'abakooba naye ng'olu subject kabbe. Lwaki abantu b'Emityana kati bw'obatunuulira gw'olinga agamba nti bonna bagenda okulonda bakadde percentage population esinga egenda okulonda bavubuka ne bagenda osinga okulonda nti n'abakooba nabo abakoleddeko. Ekisanja kiri ekyamukubwa yamanya ensobi ze n'agamba abavubuka nina obbasembeza era abadde atambula nabo. Wegamba woba gwe muvubuka w'Emityana osobola okulekawo Nabbosa n'olonda n'abakooba ku kye yatukoze wano ku bbaaba nsobola okamuwa mategeza okuteera ebintu bino ku minzaani nti ayina ekituufu yakoze bubi yannyonnyodde bubi ate nze senganze abadde advisinga Nabbosa nandibadde mugato ddamu genda mu shows bwe zityo. Lwaki tuyina ababaka ababadde mu Parliament ebisanja nga 4 nga 3 nga talina show n'emu gye yali akoze yakwogera ku politics yakwogera ku economy nga tagikolangako. Waliwo n'abaava mu entertainment ffe mikwano gyaffe sinza boogera manya naye nga bali mu Parliament Kayemba Solo simulangako toyogera manya abo mu mikwano gyange ojja kundetera ebizibu obadde ki madde gamba nti abamu mikwano gyaffe beewala nnyo abamu baava na mu entertainment naye bw'oba omuyita ku show akubuuza Ronnie Maka show ya entertainment bire byaffe oba ya politics economy bw'omugamba nti bya entertainment akugamba wendi bw'omugamba nti bya economy biki siriiwo ne tubasanga ne kubukeddeyo bajjayo n'omugamba maze okukola wali jatukoleyo wanagamba tujje nga twogera byaffe bino. Lwaki ne babadde ba politician emyaka gyonna bwe bateba kivuze
era ffe tumanyi bagezi kubanga tebaweebwanko mukisa kwogera ku show nga Nabbosa gye yabaddeko. Kati wakati ng'onenya Nabbosa otuuka n'ogamba naye sooka oleke omubaka wange ye yali akozeewo ku show Nabbosa gye yabadde atuddeko, omubaka akiikirire waffe ng'osooka weekubamu ttooki kuba nkugambye tulina ababaka ng'ali bisanja bibiri nga talinnyangawo ku show yonna eyogera ku politics na economy paka n'olwaleero ng'ayagala kisanja kirala okitegeera. Naye ate oluusi abantu abo abamu bagenze ne bakola ku ground kyekyewuunyisa nga ku ground bakoledde abantu wadde bino ebyokudibetinga nga tebabitegeera bulungi naye nga te ku ground bakola. Twali mu campaign eya 2021 abamu ku bantu abaafuna resistance ey'amanyi mu kufuna kaadi nga abantu bagamba tebagwanira yali Geoffrey Rutaya. Era walabyeko omukyalo omu w'e Masaka nga yeetonda ng'agamba y'omu ku baali batakkiriza nti Geoffrey Rutaya agwanira kaadi, naye ate ku mulundi guno yagambye Geoffrey Rutaya asinze okugwanira okuddamu ofuna kaadi mu babaka bonna. Yakyogedde w'e Masaka, walabye omukyalo oyo ng'ayogera. Lwaki? Teyali yekka, buli muntu yagamba nga Geoffrey Rutaya nedda agenda debatinga ki mu parliament oyo, agenda kwogera ki nga n'oluzungu agenda gatta lugatte. Twagenze okumalirizaako ekisanja ng'abakozi obulungi ku ground nga Geoffrey Rutaya akulembedde. Ayinza okuba teyayogera luzungu lulungi mu parliament naye yakola. Bwe baali beetagisa eddoboozi lye yali gattako ku mwanyi neewalala, naye tujjukira nnyo ku mwanyi yagattako eddoboozi lye. Oluzungu ayinza okuba teyalogera luli olungi naye lwe yali yeetaaga mu ako akaseera yalwavaayo n'alugjayo n'aderivalinga n'atugasa n'agenda ku ground n'abakolera. Era ku ground balina n'ebintu bibasongako Geoffrey Rutaya byabakoledde. Naye ebituuka bya luzungu ku debating asobola okuba nga si omu ku bakozi obulungi okitegedde. Kati kiri kyegambye nti tuyingira kati mu kalulu omuntu agamba Nabbosa nedda yalemeddwa no debating ku Baba TV tetujja kumuwa. Naye waliwo abalala abayingidde parliament bwe batyo nga babanyooma oluusi ne batasobola debatinga bulungi naye ate ne bakolera abantu. So Loni Mark nze kye neebuuza, tulaba ekitebe kirina School of Leadership, Nup of School simanya leadership. Ababaka bano abamu abaakajja faces empya tebayiseeko eyo. Ekituufu kyoyogera kyekituufu nti omubaka yenna nga ayagala okwesimbawo yandibadde akozesa omukisa ogwo n'agendayokko n'asoma. Naye ekyewuunyisa nti abasinze okwettanira School of Leadership ya NUP be bakansala, bw'otuukayo bavubuka batoototo abasinga basimbawo ku bwa kansala naye walala. waliwo abajoyininga nga tumaze okuyigira mu kalulu wano abamaze okugenda mu parliament. Mulimu abajoyininga nga amaze owangula n'amala oyingira parliament n'agamba kati nfuna akadde nkole ki njoyininga ennyongera obitegeera. Kati tumanyi oba Nabbosa abadde ateekateeka kujoyininga after ng'amaze kuwangula oba nedda. Naye kye tugamba ngenda bayinga kyoyogedde wekiba kyetaagisa abantu abamu gendayo obeeko byoyiga nga tonabana kujja kwesimbawo. Oyinza obutayiga byonna tekitegeeza nti bw'omala ogenda togenda kukola nsobi, era ojja gikola kuba n'abaludde mu parliament bakyakola ensobi paka n'olwaleero. Ate waliwo n'abamu kale bazikola bagenderedde. Abamu baŋŋamba mbu abamu they are paid to be stupid. Bamusasula najja n'ayogera ebyekisiru naye ng'asasuddwa. Gwe n'ogamba musajja aludde mu parliament ayogera ebyekisiru webi kumbe ebyamagezi abimanyi naye asazeewo okwogera byakisiru kubanga byebimusasuza. Kati tudde bw'olaba Mao ng'ayogera golowooza abamanyi Mao waddala bagiriza okkiriza nti ye Mao ayogera. Kati bw'oba bw'amatera okumulaba ng'ayogera n'abalabye Mao ebbanga lyonna oyinza okkiriza nti ye Mao yoyo kuba alina ebigambo byayogera n'ogaana nedda si Mao ono. Mao gwe mmanyi ategeera nnyo si ono naye ng'ate kyekimusasuza. Otegeera kyeggamba. So nze kyeggamba kye kino kyetusobola okuyiga mu kintu kya Nabbosa kye yakoze si kivve nnyo. Byeyayogedde tebikorespondinga na nkomerera gye bamukomereramu. N'abali mu kwesa Nabbosa okuba Kyagulanyi nabo tubalaba bakola show namba ng'ateeka wano Nabbosa ng'eno pancha agikuba Kyagulanyi nabo tubalaba. Era twategedde kati Nabbosa ono bali mu mukozesa kunoonya ngeri gye balumba NUP. Oli mu kwogera ku Nabbosa naye tuli mu kuba babaka ba NUP bonna nga bwe batategeera. Ekibiina kireeta ababaka ab'ekibogwe. Ab'ekibogwe tebategeera bonna balinga mukulembeze waabwe bona. Ninkubuuza ne bannalukoola nabo NUP yabawadde kaadi bo nga toboogerako bo nabo tebategeera. Otegeera balooya be bawadde kaadi Bassenyonyi bo nga temuboogerako nabo tebategeera kuba nabo NUP yabawadde kaadi. Balubongoya nabo babawadde zikaadi kyokka bonna balinga Nabbosa. Otegeera kyegamba. Ate nze saagala ku ruling out kiri kyegambye nti omuntu asobola okuba nga tamanyi ku debatinga bulungi naye ng'ate asobola osakira abantu be ng'asobola delivering obuweereza ku ground. Era abantu ne bagaffe tumwenyumirizaamu
atutuusiza obuweereza. Kati mbompempe tugambe Lake One omubaka agira amujja mu kamera agira amugamba interviews. Lake One ssebo mukwano gaffe oba otulaba, Lake One abatamumanyi ye muninkini wa Nabbosa ate era ye handola we Ate bagamba mukulu Zaake tandika bintu bya kisiru ebyo. Zaake mukyala musajja mufumbo. Why? Towuliza bintu bya mawa. Wamanembe mawa. Towuliza bintu bya mawa. Era nga bannayuganda baga Zaake tewatukoze. Mawa tayagala Zaake. Towuliza bigambo bya mawa. Zaake musajja mufumbo. Ayina omukyala we mumumanyi ye Bridget n'abaana. Ate era yakamala n'emikolo tumumanyi is very happy. So tomugattako kino. Ate ekirala Zaake ayambyeko ko nnyo ku ba politicians abo. Kimukakata okuyamba ku politician w'ekitundu kye. Okuleeta omuntu ng'ava mu kitundu. Kale ono yamuyambyeko ku ground wabula si kumuteekateeka. Naye yabadde amutambuza ku ground mulaga abantu mwadde mulaba ebbanga lyonna. N'okumuteekateeka wali. Okumuteekateeka ayinza okuba alina byamuteeseteeseko because olaba Sheeyo gye yayogereddeko si yonna nti yayogedde bifu. Otegera kigamba mwajjeemu bujja we bakubuuza gwe ssebo nnyaba atulaba walabyeko Sheeyo Nabbosa gye yabaddeko wagirabye oba walabika kiripo ka TikTok. Kwa Sheeyo yonna gye baakoze sigandi wedda ayogera bifu byereere. Jasi mwalonzeemu ako. Wabanga biyo naye ayogedde nga bituufu. Kitegeeza abaamuteekateeka baakolako kye baakoze. Nyakulweyini era twalabayo kali akakkumu. Ku show ennamba y'essaawa twalaba yako. Kati munnaye ffe tuliwo okukwata nsobi. Kye tuyinza okugamba naye ensobi tulabye ekya emu. Naye ate show yabadde ya 1 hour plus. Buloza 1 hour byonna badde boogera kyo nodda boogera nsobi njereere. Otegera kye gamba. Ate ezo kiripu njagala okutegeeza bassebo ne bannyabo. Buli munnabyabufuzi alinayo kiripu bwezi kyo ez'okubakuba. Kabeere Bobi Wine azirina zibasobola okujjayo ne bamukuba. Buli munnabyabufuzi abeere President Museveni azirina. Waliwo eya Lubongo ya. Otegera kye gamba. Buli munnabyabufuzi kabeere President Museveni ojja zijjayo nga naye azirina z'ogamba nti ewa muzeeyi wali ku kiwa. Muzeeyi wali otegeeza kiwa. Muzeeyi wali obadde kiwa. Otegeera Nabbanja. Nabbanja gye ziri ojja zijjayo mubuuze Nabbanja yeggweyo mu yayogera bino okitegeera nti lwaki bino byonna byogedde tutegere nti akasito kutadde ku Nabbosa okujja nga tulina ebigendererwa byaffe birala naye ekyatuuse ku Nabbosa buli politician kimutuuseeko buli politician akwa kiripu gye kali nga tusobola omubuuza wadde otegeeza ki wano wali otegeeza ki okitegeera buli politician akayina naye lwaki tukatadde ku Nabbosa kubanga bamu bayina ebigendererwa byabwe birala ekirala nalabyeko ababaka be bammakkaadi baataddemu amaanyi mu kukuba Nabbosa lwaki nga baagala ku justifyinga kiri nti bo be bammakkaadi nabo baali bazigwanidde ono adde tagigwanidde nga booga ate ekibadde kisinga okutambula ennyo Nuupu eba erina vetting system yaayo gye bagamba nti isi yaabwe yeekola ono yabayitako atya ku isi yaabwe bo baamubuuza ati ng'ate yagamba isi byonna ebibuuzo bye bambuuza nze yali best performer kati mwamubuuza ati ku vetting omanyi bye babuuza kikyokoledde struggle ekibiina okikoledde ki nebyoteekateeka okukola nebyoteekateeka okukola gurawundi oyimiridde oti kati wali oyagala ku ekyo Nabbosa kikyatasobola kuddamu nkugambye Nabbosa akoze show ya 1 hour plus mwajjeemu kiripu emu kyogamba mu 1 hour yonna wedda ayogera nsobi njere yakozeemu ensobi eki emu gye tuli mu kwogera ebyo ebibuuzo bagenda okubuuza mu vetting Nabbosa byonna agenda bikuddamu then ogende ku ground olaba amaanyi ge galina ku ground nali wawo kugamba nti NUP bw'eba egoberera kye bayita protest vote Nabbosa ye best candidate Scovia Mukisa because ayina ttiimu yonna ejjayo akalu mu buli mbeera agirina ttiimu ya Zaake yonna eri ku saidi ye abakulembeze b'NUP mu Ntiana bonna bali ku saidi ye bafood soldier bali ku saidi ye okitegeera n'ekitebe kiri ku saidi ye kitegeeza bwe tugoberera protest vote ttiimu yonna agirina esobola okujjayo akalu mu mbeera yonna kati oba tosobola mu maki kaadi ekyokubiri nti noono gwe bandigiwadde incumbent already abalwana bweyagala pate kuwe kaadi nga togirwana nga already toli muwulize eri pate oyagala bakwongere kaadi otegera kyegamba so nze ndowooza nti Nabbosa ye kyalina okukola wabaatulaba ategeere nti amaanyi agamuteereddwako mangi abamu bamulwana abamu balina bye bayisawo byabwe n'abeNRM bali abaagala oyisawo ekintu kya Nabakooba kyegambye ate nga kiba kizibu nnyo Mityana okwongera Nabakooba mu guno omulundi
lwaki baba bakuwaako dda n'oweereza twakuwaako dda tuwe ku balala. Ekyokubiri toyinza kuŋŋamba nti NRM yeeyongedde maanyi mu myaka 5 egisembyeyo emitiyana ekyo kizibu kukinkakasa NRM mu kisanja kino ekiwedde ebadde yeeyongera maanyi because ffenna tukimanyi nti endera mu bitundu bino byonna ebya Buganda NRM ebadde ekendera maanyi buli lunaku amaanyi gongera kola ki gikendeera naye geeyongeddeko. twali mu lulimu 221 wakiraba mu bitundu byonna ebya Buganda wabiraba nga bantu bobye nti yakuba na campaign mu bitundu bya Buganda ebisinga buli omulundi wamulaba bamugana mu Wakiso wano Kampala naye laba ekyavayo teyakuba nayo campaign otegera kigamba naye nkulaga nti abantu balina eddoboozi lye bayisaawo Bobi Wine akubye campaign batakubye tulina eddoboozi lye tuyisaawo kati oyinza okuŋŋamba nti mu myaka gino 5 egisembyeyo NRM erina byekoze bingi nnyo ebireetedde okufuna obuwagizi obw'amaanyi mu Buganda erina byekoze ekoze eki eri mu kuzimba eri mu kugira luguudo lwano Salama Road awo si Buganda Salama Road yoyo bamukola omukulembeze yakabalaba mukono eddwaliro liyo president yagamba balikole ki balimenye eddwaliro ly'amagye liryo eyo si Buganda enkolagane Buganda Aruna Kasolo agikomezaawo oyo si Buganda abagundi bano abati wano Emmengo wano baba wadde ettaka eyo si Buganda abataka baba wadde ettaka enkolagana ayongedde oginyweza nasema hulya nga babagobye Emmengo PDM enkolagana gyogera kola nasema mbanyaga abataka babagobyeyo PDM mu Buganda bebasinza ogiganyulwamu kyajagala okugamba abatulaba ebizibu bye mukaaba mu bimanyi Abannayuganda ebizibu ebibaluma naddala bali mu Buganda babimanyi ebisiiba bibakabya ne ku social media ne ku platform zammwe zonna mubiraba babimanyi bwe tukubuuza kwebyo ebizibu by'omanyi abantu basiiba bakaaba internet gyongeza kuba ya government biki byekutteko si byebyo mu Buganda bye bakaaba internet ya bay ebisinza okutawaanya abantu naddala ab'emyaka gyaffe mu kisanja kino kyonna service delivery kubadde kubatulugunya kubawamba kubasiba bumenyi bw'amateeka nga tebuliiko agamba ebibadde bisinga okuluma abantu mu kisanja kino ab'emyaka gyaffe n'ekyo kibadde ku mwanzi up to now mikwano gyaffe bakyasiba up to now mikwano gyaffe bakyabawamba up to now drone zikyatwala abantu kati bwe bakubuuza ebikusinza okuluma abantu mu myaka 5 egisembyeyo obimanyi obikozeeko kuba bikyagenda mu maaso ebisinza okuluma abantu kati ngayabeeru mu byalo kuba bako ttaka nga n'abali babbako babamanyi balina mamungu naye up to now bikyagenda mu maaso kigera kyegamba kati kyegeza okugamba nti we bakugamba ebizibu ebiruma bannamitiyana obimanyi mu myaka 5 egisembye bimeka byokoze nanti era okimanyi Roni Maaka teriyo mukulembeze asobola kuleka kumujjonkera n'atakusibya kyogamba buli gwe batwala abamaze kujjonkera mukulembeze lwaki obujulizi babuleeta ne babutwala mu kkooti ne baleeta nti wajjonkedde omukulembeze obujulizi bubuno tukutte mu kkooti lwaki bakutwala mu basement ekikutwaza mu basement because n'obujulizi tebubaawo senga obujulizi bubaawo babukwata butambi bujjo tobulaba babugenda mu kkooti ne bakugamba walinyiridde erinnya lya munno omusango etteeka lino bweyomenye ne bakusiba tebabasiba bulijjo lwaki bannaffe bwoyogerako abo tebabaleeta ne babasiba kubanga obujulizi tebukola ki byenkugamba bino ebimuuze bakyali bange babakutte ne babasiba abamu up to now tetudanga mu balaba ngezaho okulaga mu myaka 5 egisembye ebyo ebizibu bibadde biruma abaana ba Buganda ebintu nga ttaka ebintu nga kubawamba kubasiba kubakwata drone bibadde biruma abaana kati woba tonna babbikolako gwe tojinza kujja n'oga nti weeyongedde obuwagizi ekirala mu myaka 5 egisembyeyo NUP ekunze obuwagizi mu myaka gino 5 egisembyeyo naddala mbavubuka NUP ekunze obuwagizi kati gwe kyenvudde nkubuuza nti gwa ojjawo obukakafu okugamba nti NUP enafuye mu Buganda NRM neyeeyongera amaanyi mu myaka 5 egisembyeyo NUP ebadde ekola zi press conference kumpi buli wiiki egezaako keeping in touch n'abantu baayo tutambulire wamu waliyo pate ekisobola ekyo kitegeeza ina kubanga pate ekola ng'ederivalinga buli wiiki okutuuka okukola press conference za buli wiiki olina okuba ng'oderivalinga buli wiiki leero abantu bagambye bino wiiki ejja ogenda bagamba bino wiiki eddako bagamba bino oba toweebaka kati pate ki ekisobola ekyo
okujjako pate ebadde ekola ennyo ababano eno bakwejja abaana b'NUP babadde bakola ekyo kibusuma pate endala kebere n'alemu tuwe press conference ya buli wiiki otunyonyere bye muliko bye mukoseeko ne bye muteekateeka okukola buli wiiki omwaka gugweko olabe obuvuyo because ebya mwayogede mwote munnabikola nga mugenda mu byate munnabikola nga mwongera kwokya temunnabikola otegera kyegamba mwamu akamala bino ate abaana abambadde abakifeesa abambadde t-shirt za yero bakubya abantu mujje mu biwolereza ate buli omadduka budduse lusinza biwolereza press conference obona ogisobola kuba baba bookya buli wiiki kati buli abadde abadiferinga ganange mundeke mulala ajja abawolereze ng'oyadduka press conference ebajja soboka ya buli wiiki ne NUP ekikoze buli wiiki ng'ebayita olwokubiri mujje nebabuulira ate neddamu ne bawa updates ku wiiki eddako ekitegeeza pate ebadde ekola kati pate ebadde ekola ennyo bwetyo mu myaka 5 egisemyo n'ongamba mbu bw'ogisinza okuŋŋaanya obuwagizi okakasa ekyokubiri nkunyonyodde nti population esinga y'abavubuka golooza abavubuka bagenda kwapiiringa naani bagenda kwapiiringa namuvubuka munnaabwe oba naawe omukadde ekyokusatu nabbosa Joyce Baagala yagezaako oyingira parliament before n'alemererwa ne bamumma akalulu Bobi Wine bwe yajja n'amusabira akalulu abantu baagamba Bobi Wine gwatulaga bwe tukola ki bwe tulonda ne bamuteeka mu parliament kyova lwina liwawo nekugamba nti abantu kuba abandisinze okwagala nnyo NUP yandibadde Joyce Baagala because walemererwa oyingira parliament bbanga liri ng'olina ZDP zaani paka bwe yajja n'akuteekayo kati kitegeeza nti omuntu oyo omwe yakusitula n'akuteekayo y'omu oyo yasudde ono yasudde nabbosa yamuteekayo bwe kyogamba mbu golowooza Bobi Wine owaluli n'owaka kati ani asinga amaanyi politically owaluli n'owaka kati politically nze ngamba Bobi Wine waguno omulundi amaanyi agayongweddeko politically kubanga Bobi Wine waluli yali akyayiga bintu ne pate yayite naba kufuna mirandira NUP leero pate ine emirandira kati ina n'ebitebe ina mu Western kati olaba ne kulumi badde bagaba kadi badde bakulaga kati bawaayo n'obudde okumanya oli baali bakuba bapapirira kati babadde balisted nga structures zonna bazizembeza pate ate nga abantu bagikuba bagamba engeri gye bagabamu kadi beekubyidde nnyo baani abagikuba ekibuuzo kyolina osooka obuuza anti kati okimanyi kweruno ba independence okuva mu NUP bagenda kuba bangi ate obadde oyagala babeere batono nga yepate yokka eriwo balina kuba bangi because yokka yeeriwo anti bebo bemwamakadi epate endala weeziri golowooza zano ziri ku opposition lwaki tebagenda ne babawa kadi because pate yokka eriwo eyaddala esobola n'okuwangulira obuwanguzi ya NUP kati ate mwena tebagenda bawa kadi nga mwagala ekifo kimuze 10 of course balina okuwaako omwenda basigale kivudde nti balina okuba abangi because yeyokka eriwo senga pate zibadde nnyingi ez'amaanyi wandirabye nga abamu bagenze mu NUP abalala ne bagenda mu PFF abalala ne bagenda mu yomuti bagita batya DF abalala ne bagenda wa kati kitegeeza waki bonna baganya ogenda mu ziri parties okusaba kadi bonna ne bajja mu NUP eriwo era oliwo mu makadi ye NUP agamba lwaki likanziye nga independent tobalabye waliwo omukwano gwange obana mukunyumiriza batukubidde essimu twadde ku CBS ne bamukubira essimu okusinkana omuti osinkana owekitiyayogedde toyogera linnya lye yagambye owekitiibwa yagambye owekitiibwa anti ab'ebitiibwa bangi mulimu Sseggona wamanyi oli yagambye owekitiibwa netugenda ku Serena tuba ku Serena tuli mu mmotoka luti ng'omukulu avaamu ne ttiimu ye musajja wange n'aŋŋamba sisobola linnya yeeyo abo batambudde nabo bagende bandikodinga obuvidiyo nga ndi naye naye omanyi sente zadde amugambye osazijjukira 15 ange ninawe 15 wa ogire ku kadi yange naye olina oli lwaki nzijjanga independent otegera kyegamba nga sikutte muti sedduge okujjako nga toyagala buwanguzi ng'oyagala just sente because nagambye abantu bajja mu kalulu olw'ebigendero ebyenjawulo waliwo abajja nga kimanyi tazze kuwangula naye ng'ayagala ki sente naye oli yagambye lwaki nja kujjanga independent because obuwanguzi yabadde abusuubira naye era ekyayambye bamuwadde kadi ku NUP naye oli yadde amugaye jangu nkuwe 15 kati abantu abamu bagenda kujja kwaba bawadde ssente NUP esobola okuyita egaindi jangu oyikuwe 15 ogire ku kadi yange
tesobola nengezeza okulaga bibiina ebirala ebyandi bali bivuganya NUP biri mu kuyita abantu gyatukuwa essente walabe nekya Stacy Amayanja ng'agamba mujje tubaweere ssente. Stacy Amayanja yakiddukamu naye kati gwe twali tumanyiimu nanti Kasibante kati yakirimu Kasibante aliyo bwomu olinawo omulala gw'omanyiyo anise kuyita ejenowati aliyo bwomu. Kasibante no yali musajja wange naye simanyi waki ssente ayagala zirya yekka aliyo bwomu. Ne kampeyini yazivuddeko talina ssente zibeera mu kampeyini. Nobert yangambye bagenda muwa ssente. Nobert yangambye ow'eggulu ate kati Nobert wenjogera Nobert omanyi bayogerera Nobert ayogerera NRM kati nze yangambye tugenda muwa ssente. Nobert tajjeko akaadi efe bwe yangambye Nobert olabe ezizo zikyamulemye okujjayo. Nobert namusaza alina drone mpya nangamba bamuwadde ssente agenda mu kampeyini ya Museveni ng'aleese drone mpya egenda okunoonya akalulu namusaze Nobert. Naye awo wennyini finalist eya Buganda yafulumye. Twali wano ne tugamba Mary Flavia Nabbosa talina okukola mukwano. Nabbosa mukwano obubaka obusembayo bwe tukuwa bwe the beautiful Nabbosa, very beautiful man them mulungi waggulu ne wansi maaso n'emabega. tovola zaake yagamba I have spotted her. Nakugamba emu ku factors ezikuwanguza akalungu omukazi beauty kikulu. Kaakati wama Nabbosa tukusaba mukwano bannabyabufuzi banno bangi nnyo ne b'osinga amagezi ne b'osinga okutegeera n'abakusinga tebajja mu show ezo eza politics tebazijjaamu kuba aba bakimanyi era bakanya kimu kuzidduka abamu nga bagezi ba intellectuals ne bazidduka. So oba tolina nsobi gy'okoze naye bw'ozidduka. Nange waliwo abankubira Sanchez twagala omubaka Sanchez omubaka ngati tomutuwaako tujja. Ekirala kye njagala omugamba waliwo abakola shows walabye omusajja w'NTV wamulabye Kyeyune bwe yabadde ayogera yagambye atya nti interviews ezimu ez'aba politicians ze bakola ku TV bajja okuzikola ng'ebibuuzo baabiseetinze dda nga gwogenda oku interview nga yabikuweereza. Yakyogedde n'ayogera ne pate emu ebikola sayidi ebikola n'agamba y'ensonga lwaki abamu tebaba interviewinga n'ayogera n'ensonga lwaki baagana okukavalinga ebintu bya General Muhoozi wamulabye interview yakoze. Waki yakyogedde okulaga nti shows ezimu z'ogenda olaba ku TV ebibuuzo baba baabiseetinze dda ng'ono agenda okujja mu interview ebibuuzo abirina. Walabako ne byali wano ku debate yaliko President Museveni omusajja ono eyakafa ow'e ani Shak Sali bwe yabivaamu n'agamba nze sobola kujja mu debate ng'ate ebibuuzo gwe tugenda obibuuza baabimuwadde dda. Ojjukira debate eyo gye yavaamu yakola olunaku lumu n'akivaamu n'agaana edda saategedde nti ate omu ku bakandidate ebibuuzo abirina ku lupapula ebibye okitegeera. Kati kitegeeza nti twagala kumugamba nti ebyobufuzi byebyo waliwo boogenda wala mu debates zino naye ng'ebibuuzo bazze babiseetinze ng'amanyi kino ne kino ne kino wa Nabbosa approvinga interviews ezo abalake wano ateeketeeke omubaka we soka ogambe presenter send me the questions ebibuuzo mbirabemu bwe mmala obbirabamu ŋŋambe kati wano nziramu bwe nti wano tuddamu era nakyo ekyo kimanye nti waliyo TV ezitabikola nga Kyeyune bwe yagambye nti NTV tebikola. Bw'oba oyagala kusinikira bibuuzo nga bakugamba waliwo zi UBC right zikola nga UBC right bwe ziri. So abeererwedde amazina g'enkima omukira gw'enkima ebyobufuzi gumukooneko. Tony Mark awo wennyini finalist ya Buganda ya NUP yafulumye yaba flag bearers nga mwana muwala Flavia Namulinda Kula Mary Flavia Namulinda kulabako Kula mwana simanyi oba kimbayo kitya taliko ku list naye ng'abadde awo emabega kaawo nga kongs zijjudde. Kongs yatunyiigira nze naawe era manya tojja kuyitibwa ku pate ne watampita yatunyiigira. Twakola show wano ne tugamba abantu nti NUP card egenda gidiza SARS n'anyiiga lwakuba nti ate munaye kasisa kyavuddeyo nga twali batuufu. Ensonga nti ali bwe tusiga nti Flavia twali tetumwagala mukwano gwaffe nze mukwano gwange
edda nalinanga show gye nkola ku Delta okwo ku Delta TV Lwakutaano y'omu ku bantu abakyalangako Flavio oyo nga muyita najja ne tukola show ku Delta ngeza yali munnange ate nange yali ambeereddemu naye kyegamba kye kino nti ate olusi tekitukolera kujja abantu bawe ekitiibwa batulaba bateekamu data waabwe ne bawaayo n'obudde bwabwe ne balaba show ya 1 hour plus toyinza mugamba atulala show ya 1 hour plus ng'ogenda kuteekako bya bulimba ng'ogenda kumulimba tuva tuwaayo obudde abantu baffe tubabuulira amazima. Flavia yali tasobola waagula kaadi eyo. Flavia yazuukuka leeti naye abakukeera kaadi yandigijjeeyo senga yakeera nga tebannazigaba n'ateekawo agamba nti yateeka ku social media kaadi yandigijjeeyo anti yali tannamanya nti oba oli alya n'abeenaali ayinza okuba yali tannamanya naye yali asobola okuteekawo Segirinya we yali ateekawo ag'amaanyi ku internet teyakuba muntu yenna yapuushinga kike banaye kaadi bagiwadde Segirinya kyokka kitwapuushinganga ffenna amaanyi ne gava ku internet ne gagenda ku kitebe kati senga Flavia yateekawo amaanyi ago wakati nga bakyali mu bya vetting biki ebyo kaadi bandigimuwadde pressure yandivudde wano ne bagimuwa naye ekirala saazi wa amaanyi ku ground avavayo kye batugamba nyamukwano gwange twakola naye show n'angamba saazi wa amaanyi ku ground. Ekyokusatu akavidiyo ke baatulaga tekaleeta bujulizi bumala kunnyonnyola batugambye abadde ayogera ne General Sale yagenze meeting ya General Sale naye akavidiyo tekatulaga General Sale nga meeting saazi batulaga saazi ayingidde awo atudde awo tetulaga Sale nga bali mu kwogera kati ne tubuuza bino bye biki akavidiyo nga tekalaga bujulizi bumala. Ekyokusatu nti kaali kalaakinga kaali kalaakinga. Ekyokusatu saazi bali balina okumuwa omukisa okwewozaako ne pate balina omuwa omukisa gye yennyonnyoleko ku bimwogerwako pate yalina omuyita bamubuuze yennyonnyoleko ku bino ebyogerwa omukisa tebaagumuwa kitegeeza yalina okujja yennyonnyeddeko ddi ng'ate Secretary General yali mu campaign okitegeera so byonna wanagenda obitunula mbwe nti nekugamba nedda ebigatta eno kaadi ya saazi kirireeti naye ate Flavia kyali mukola kirungi asigalemu ng'aweereza pate lwaki ekyo ekibuuzo asobola kizimbirako obuwagizi awutuze kisanja tugenda tutuuka mu 231 nga kaadi ya Flavia baana batazzeeyo wabweru ekyokuddayo ku kyeyo sikimanyiiko addayo naye kyengamba kye kino bw'abazzeeyo ebweru akakasenti ku ground asigala waakatambula lwaki waliwo omusajja wano owekawempe abadde abeera bweru ani oli eyesimbye n'ennyanzi Dr. Roy abadde nga abeera ebweru naye nga mpaka lunalinya naddayo n'alinnya n'akomawo bw'atyo naye ng'olusi ku ground alekawo abaana abakola team ground waako oyo okitegeera n'abeera oyo ajja independent naye era ayinza obutakajjaayo Nyanzi tasobola kuyingira parliament wamugaana ayinza anti Nyanzi naye w'amaanyi si munafu bibiri nga baali bamugoba mu constituency ow'amaanyi ebyo babagoba bulijjo nennyeko baamugobayokko wano ne politics yooyo toyinza kuŋŋamba nti Nyanzi constituency yonna eyekawempe sebo bonna bamugamba tetukwagala kiba kizibu so Mary Flavia ng'omukulu wagambye lemezaamu omukulu mulage nti 231 oli mweteefuteefu tojja independent ate toddayo Bulaaya beerawo ekyebulaaya kikyo olabe system weetambula Flavia just lwakuba tetwagala kukkiriza naye nga ye alina ensobi ze yakola Bobi Wine yasooka n'amuwa kaadi n'agisuulawo ng'agijje ku mayinja agikoze eki agikuwadde omanyi okuleka mayinja yali favorite candidate n'agamba nze tibukedde mujje pita abantu nga tebannakyawagala na musajja eby'omusajja oleese byaki ng'omusajja ali wiringa okuteekamu financing omusajja oyo nina wenkwatagana naye ewalala saagala kumuyingira kati tulina ebitugatta ebirala kati awo naye bategeeza okulaga omukisa ne gumuyitako ebyo yali nsobi olekawo otya omukisa ogwo n'ogenda kati ate okomyewo ate n'ekirala mu myaka 5 gyonna talina kyakoze ku ground abadde wa bweru so naye alinamu ensobi ze akkirize ensobi ezo azikkirize 31 weetuli ate waaki teyalina kwesimbawo bw'oteesimbawo gwe sigala ng'okola ku ground emyaka egi etaano ate 5 giriwa
mangu nga tukomyewo mu ekiri kalulu. kyeŋŋambye taddayo embaga kuziika nga waali. Kati okimanyi Nkundi bwe yakoze Nyeko tagenda kudda. 2-3 Nyeko tagenda kudda. akomewo. Ttiimu ye bangambye tagenda kwesimbawo. Tagenda kwesimbawo naye omanyi kye yabaze akomawo 2-3. Bw'akomawo aba alina kyabagamba kati kimu ekyo Sseggona kyabadde alina okukola. Sseggona naye abadde talina kwesimbawo akomewo 2-3 naye yagaanya ogenda akasseggona agenda kawulira. Naye musajja waawa ani Ssekidde ayagala kujjayo Mulyannyama ku independent. Taafubbi ankakasizza ajja. Omusajja amusobola Andaze n'empapula ajja. omwaniriza. Taafubbi kyayina ayina ground eya Makindye East. Abadde akola bulungi ku ground. Owaayo ng'otunula ebbalibbali mawa. Challenge ya Taafubbi eriwo ku ground eri emu. Taafubbi ava Muyenga mu bagagga eri wali taata we Seroma era gyakulidde. Nejjukira population esinga oba ekitundutundu ekisinga ekya Makindye East kyaba abantu ba wansi, abaana ba ghetto, omuli eri Gundi, Kisugu, wabigalo biki ebyo bantu ba wansi. Kati yewe bamutegeera mwana wa mugagga naye buli wajja balabanga atali waabwe, bagamba laika bamwagala naye ze kye baŋŋamba ekyo baŋŋamba nti bamulabamu nti engeri gy'ava eri bagagga bagamba ayinza okuba akolagana n'obusajja. balabanga gwe atali omu ku bo. Kati ate olaba Nyeko kyabadde alina. Nyeko abadde wa mu ghetto, maama we wa mu ghetto eno bamumanyi wadde maama we weenaalemu naye w'amaanyi wa mu ghetto. Kati Taafubbi weeri mbagagga e Muyenga avudde mu kalina okujja eno. Kati wova eri mu kalina okujja eno kuwa wabeerawo challenge awo, osooka obbakakasa ennyo gy'oli waabwe kyakyalina challenge eyo naye nga bamwagala ku ground. Bamwagala just lwakuba nti abantu abasinga basiiza ekifaananyi talina kyalina, talina kyakozewo ku ground. Naye w'ogendayo amaanyi agataddewo. Ange Unique yaŋŋamba omusajja bwe bagamba ground Taafubbi. Omuntu yekka yali alina okuba challenge ennene yali Nyeko, kuba Nyeko yalina ghettos ezo ng'azirina bw'ati. Kati ate Nyeko akomawo 2-3. Mulyannyama kyayina ayina kaadi bamumanyi. Manyi kirungi nnyo okujja mu kalungu wedde bakumanyi. Ekyokubiri tebamulonda gusooka, baali bamulonzeeko. Ekyo kitundu kyamulonda ku bwa mmeeya 2021. Nkunnyonnyodde Mmeeya waabwe ate oŋŋamba agatta bonna mmeeya East ne West. Mmeeya agatta East ne West. Ye mmeeya aliko mwamulonda luli mukomawo mulonda gwakubiri tabanga ono ajja ku baloti ogusooka okitegeera. Kati kankubuuze mawa mubuuze bw'aba Taafubbi si atutte akalulu, bw'aba Mulyannyama si atutte akalulu, ani akatutte? Ani akatwala? Opponent bali babiri Mulyannyama oba Taafubbi. Kati Mulyannyama kyalina just alina kaadi toginyooma. Manvuuli yagirina toginyooma. Ate alinako n'eddusu ly'omukulu. Kimu 2 Mulyannyama, kimu 2 Mulyannyama. Ati awo olaba Bobi Wine tanaba kujja kusabira kalulu mu constituency wajja n'akasaba. Omanyi ekiba kiddako awo? Bobi Wine ng'alinye mu Makindye East awo osaba akalulu, omanyi ekiba kiddako awo? Owaayi nga tuvudde ku bya Taafubbi musajja waffe tubadde naye wano basaalirwa agamba omukulu yamubulookinga. Oli naalina gw'ayagala tuyingiremu naye oyo tujja musembyayo omuntu wo. Bamugobera taata we naye wamma basaalirwa yagamba tamanyi mukulu kye yamukola. Basaalirwa nze ndowooza ensonga ekizibu kyagenda osooka osanga kimu tagenda sangayo omuntu ali ku sayidi ye. Basaalirwa ne bwanaakola shows 10 tagenda afunayo omuntu adda ku sayidi ye. Basaalirwa bali ababaka babiri ab'ebyafaayo e Uganda wano abeewuunyisa buli muntu owa politics natali wa politics. Asooka Kasiyano Wadri, owookubiri basaalirwa. Teriyo bantu Bobi Wine be yali ayiriddewo mubiri okubateeka mu parliament kayetonye kagwake
pistol oba bya mirembe ng'abo ababaka babiri Kassiano Wadri ne Basalirwa. Bobi Wine yakola byonna nga tebamuwadde wadde 10. Ku Kassiano Wadri yatuuka n'ofiirwa abamu ku bantu omwali ani omwali driver we Yasin ayiwa omubiri lwani lwa Kassiano Wadri. Kassiano Wadri bamuwa ssente n'akyuka bw'ati n'akyukira Bobi Wine. Kyovula nti ne bano abantu abaali banoonya okukwata ku Bobi Wine abo be baasooka okunoonya abo ababiri be nkugambye be bantu Bobi Wine bakyasinza oyirawo omubiri naye ne bali abazigaba era nabo banoonya abo ababiri ne banoonya Kassiano Wadri ne bamuwa n'akyuka ne banoonya President wa Jema. Kati Bobi Wine bw'avaayo okwogera gwe kyolina omanya ensi yonna egenda beera kusaidia because omubiri gwe yayiwayo gwali mu kamera yabiyirawo mu kamera nti abamu baatuuka n'okufa ngaani Yasin Kawuma mu ebyo ebintu kati ekyebugiri kyali bwe kiti Bobi Wine yamanya nti omuntu gwagenda okusabira akalulu munafu because yali yasaba dda ne bamumma yasimbula a week before yamala wiiki nnamba ebugiri Bobi Wine ng'anoonya kalulu kaani Abasali. Mbuuliraayo mubaka ki ave e Kampala ku level ya Bobi Wine najja n'asiiba ewammwe ebugiri wiiki nnamba nga gy'asula anoonya kalulu nju ku nju yakikolera ani Basalirwa ng'ensi eraba yakwata n'emmotoka eyatundula nzijukira n'agiteekako ebigambo bugiri fo Basalirwa ababiraba ebifaananyi biyinza okuba byebiri babbo nabo bajja bikunoonyezaako ng'akutte tundula agitaddeko bugiri fo Basalirwa n'alumba wiiki nnamba gye yamala ebugiri ng'asulayo buli lunaku akeera anoonya kalulu kaani Basalirwa. Lwaki yakikola? Basalirwa yali munafu ng'amaanyi galina oteekawo mangi okumukkirizisa abantu bamuwe byonna n'abikola. Kati ku bantu abaali balina okuwuliriza nnyo Bobi Wine n'omukkiririzaamu n'okutambula naye ku buli step yandibadde Basalirwa oyo. Andi ne Basalirwa gamba ekyaddondo Bobi Wine naye yamugattako ettaffaali ddene yeeka bakulembeze bonna ab'ebibiina abaagendanga kulaalezaani era gamba gwe tunula Besigye teyalinnyako kyaddondo nga Bobi Wine anoonya akalulu k'ekyaddondo okitegeera naye ye yeesitula n'ayiirawo Bobi Wine omubiri kati naye yali asuubira ono yeppe ebbaaka gy'alina omukolera ebugiri. Kankubuuze ekintu ekyali ekyaddondo okijjukira ng'ovudde ku Basalirwa byayogera ekyali ekyaddondo kyali bwe kiti gwe Basalirwa gw'ogamba nti wasabira Bobi Wine ab'ekyaddondo bamuwe ekyaddondo wano gwe ng'ebugiri baganya okuwa oli mugamba nti gwe yasabira ono bamuwe ekyaddondo oba olimba lwaki abantu bonna baakulumulula ne bajja ekyaddondo nga talina gwayise era mu bigambo bya Bobi Wine alaga omuntu omu gwe yayita Nambooze n'agaana abasigadde beekumulwa bokka ne bajja ekyaddondo. Ekyokubiri nti amaanyi Bobi Wine galina ekyaddondo gaali manyi to the extent yawangula buli polling station yonna yali ekyaddondo zonna yaziwangula. Omuntu akoze bw'atyo n'ojja n'oŋŋamba nti obuwanguzi obwo yafunye bwange ne busobola okukwatagana ne kino kye yakkolera kuba jjukira Bobi Wine yali ayina abantu bakuyitira okuwa akalulu gwe bakubuuza bameka bye wali ogamba ekyaddondo bw'okonvinsinga bawe nga n'ekyaddondo yennyini gy'ogamba bw'obabuuza mwali mumumanyi okakasa baali bakumanyi abantu b'ekyaddondo twogerere wano Basalirwa okakasa abantu b'ekyaddondo baali bakumanyi bwe wajja osaba akalulu bwe wajja kulaliza Bobi okakasa baali bakumanyi bwe boga nti mumpere Bobi Wine baali bakumanyi. Bobi Wine asituka okugenda ebugiri nga buli gwatuukako akola ki amumanyi era nga muga buladi mpeera omusajja wange akalulu byonna n'abikola ne bakuwa akalulu kubaava mu Bobi Wine teyandibadde Basalirwa kyevudega nti ensi yonna tegenda kubeera ku saidi ya Basalirwa because Bobi Wine byamukolera byali ku kamera abantu aba Basalirwa Kassiano Wadri nekirala agamba ajjukire mu time ya Arua eyo misango egyo ye ne Sseggona be baabaawo babiri naye n'otuuka ku level mu blockinga. Nze nkubuulira ekibaddewo kino ekya protest vote kye nategeerako omukulu yagamba buli muntu yenna ekigendererwa kyo si kya kukyusa bukulembeze kujjako President Museveni kukyusa bukulembeze kukyusa mbeera nga gw'okyayagala kubeera awo nakulya bifu temugenda kukwatagana. Omulamwa gwa NUP kukyusa bukulembeze buli muntu yenna gwe balaba nga toli ku mulamu ogwo temugenda kukwatagana. Era genda wetegereza abantu bonna abawoza Bobi Wine takyaddamu message zange Bobi Wine yambulookinga noonyereza nnyo ku mulamu ogwo omulamwa gwono gwa kukyusa bukulembeze oba gwa kulya ne bali bafuga
bwe kiba nga si bwe kiri gwe temugenda kukwatagana si basalirwa yekka abasigadde bonna. Oni Mark tumalirize ofa kine lutalo.